Tabulayo honey oteekemu turmeric powder okole olususu olulungi. Kwata honey gwe tuyita omubisi, okwate turmeric powder oba obunzaali obigatte wamu okole skin erabika obulungi. Anti zino ingredients ebbiri ze tugenda okutabula bw'ozigatta wamu n'ozikozesa ku skin obeera ne skin clear, skin etaliimu mbalabe, skin etaliimu binnamakula, obeere ne skin etakula, oggyemu ebikanyanyakanyanya, ebikovukovu ebireeteddwa embalabe z'obaddenga osula. Jangu byonna byonna obiggyemu. Hello beauties, amanya yenze Sheila Adita. Gwe wena atannaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yange muganda wange, just know you're missing a lot. Osuwa ebintu bingi nnyo. Jangu obeere nga otwegattako. Jangu obeere nga osubscribinga. Ate teweerabira kukwata ku notification bell. Wabula ate era nga munnange ne videos zo ze tuteekayo nkulu nnyo. Fuba okulaba nga oziviewinga. Kyentegeeza zirabe, bw'omala okuziraba ogenda funamu amakulu oba ogenda funa ekyo kye weetaaga ky'oba otambulirako. Twogera ku bikwatagana ku lususu, obulamu obw'obulijjo, endwadde ezitutawaanya nga tusobola okuzijjanjaba nga tukozesa ebintu ebya bulijjo. Twogera ku bulamu bw'abankuba kyeyo. Jangu obeere nga otwegattako. Ku Facebook kwendi nnyo nga nkozesa Sheila Adita page, wabula nga ate ku TikTok nkozesa Sheila Adita 010. Nina ne page endala bampita beeyi nene, era obyo byonna byonna ogenda kubanga obisanga ku TikTok nkozesa Sheila Adita 010. Waliwo n'akawunti endala nga enkozesa beeyi nene, wabula teranga ku Facebook kwendi nga nkozesa Sheila Adita page, wabula ne wano ku YouTube kwendi nga nkozesa Sheila Adita TV. Jangu obeere nga otwegattako baganda bange abanyumirwa Okole Olususu nga nze. Eno video yammwe mujje mubeere nga muyiga. Tugenda kukola olususu, tujjemu binnamakula, tujjemu ebibalabe, tujjemu blackheads ezo ezituli mu face, ebikovukovu ebitulabisa obubi nga gwe tosobola kwetunuulira mu ndabirwamu. Weeteekako ekizigo ne kigaana okunoga, olabika bubi ng'ate oli mwana wa buwala. Ekyo kye tugenda okuggyawo. Jangu olabike bulungi ng'okozesa home remedies. Tugenda kukozesa omubisi gwe mumanyi obulungi ogulimu ebirungo ebingi ennyo ebita bacterias, okutta bacterias ezo ezireeta inflammation ne zireeta obuwuka okubanga buyingira mu skin yammwe. Tugenda kubanga tukozesa zino ingredients ezigenda okuyambako obutakaddiwa, okubeera ne skin nga tekaddiwa. Jjukira turmeric mulungi nnyo mu kusumbulako olususu olubi, ate mulungi nnyo mu kuwonya ebiwundu. Teekako ne honey, birungi nnyo ddala. Jangu obeere nga oyiga engeri gye tubiteekamu. Hano ono osobola okumukozesa n'omulya oli gwe alina ekizibu mu lubuto, naddala mu aba houses ajja kubanga abakolera bulungi. Ne tamaliki bw'atyo mu abalina ebiwundu musobola omukozesa. Ayagala amannyo okweruka beera nga omusenyesaako. Naye ffe tugenda mukozesa ku face. Tugenda mukozesa ku face obeere ne face lwerutsi. Obeere ne lufeesi olunyirira obulungi. Ng'olabika bulungi ng'olikyana kya buwala, ng'olina baby face ng'eyange. Emyaka gye nnina 35 tosobola kugimpa, ndi mwana muto nnyo nnyo. Mujje kyolina okukola muganda wange, sooka onfunire turmeric powder bulungi nnyo, okwate ebinzaali byo bulungi nnyo, obeere nga obinteera mu kabawero munnange. Ate era awo tokoma okwo, okwate omubisi oteekemu ebijiiko byo 2 oba 3 kisinziira. Powder ow'ebinzaali otaddemu yenkana. Kijjukira twetaaga akantu kaka, twetaaga akaka. Then omale bitabulewo bulungi, bimikisinge wamu binoge bulungi. Bw'obimala kwata akakebeko akafaanana obulungi akatali mu bicaafu, obiyuwemu, ogende onaabe feesi yo bulungi nnyo, ogikaze, oggyeko obuwuka obubadde buliko, ogikaze. Okwate ingredient eno gy'otabudde muganda wange, ogyesiige mu feesi yonna gyesiige. Wano wonna wansi w'amaaso weesiige, ogirekeko eddakiika 3. Nga bwe nakugambye mbu turmeric powder mulungi nnyo, ne honey okutta obuwuka, okutta bacterias ezo ezandiyingidde munda mu skin yo ne zitandika okuba nga zikulwaza embalabe, zikulwaza n'ebintu ebirala ebikwatagana ku lususu, olusolo n'ebintu ebirala. Ogenda kubanga bacteria ezo ogenda kubanga ozitta munnange, obeere
obeerenga omubiri gwo guli clean bulungi nnyo. Nabagamba ekireetera olususu lwaffe okufaanana obubi kisinziira munda mu lubuto. Temwerabira kunywa nnyo mazzi. Munnange bw'oba omaze okuteekako ingredient yaffe eyo girekeeko eddakiika 3. Bw'omala oginaabeko bulungi nnyo ne warm water, okwateka tawuloko bulungi nnyo, okaze face yo, ogenda kuwulira bulungi. Omubisi gukola kyamaanyi nnyo okuweweeza olususu. Guweweeza olususu. Yes, smoothening olususu, guyambako okumoisturizinga olususu bulungi nnyo. Eyo no ingredient gye nkulagiriddeko, obanga ogitegedde nawe giragiriyeko omuntu omulala ng'omaze kugikozesa olabe bw'ekola. Amannya asigadde yenze Sheila Adita, atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe, jangu obeerenga osubscribinga, embaagala nnyo.